Nedobozi pitibwa Kamukamu Event CEO abangi gwe mumanyi nga Mulongo Waswa eyajiridwe edduuka lyawe Nabisaalu Kanaakulya zone. Edduuka lyabwe lyayidde litya? Kakati nange nafunye amawulire ekiro nenfuna akasimu ekiro saa 9 ne baŋŋamba nti edduuka yangu wali kutta omuliro era nagenza otuuka ng'omuliro almost gwamaze dda okwokya awantu wonna ng'ebimotoka byalemereddwa ebimotoka bya zereeti ate ne bimala ne biremererwa okukkirira olw'obufunda bw'ekkubo nesanga abatuuze nga bali muzikiza muliro naye nga kyabadde kibi okusanga ng'edduuka lyonna lyaweddewo nga n'akasolya kaguddemu dda. Edduuka lyabaddemu biki? Edduuka lyabaddewo olw'esseero nga lisuubuza sukaali, ngano, muceere, butto, bintu bingi nnyo nga womanyi ebintu ebikozesebwa ewaka. So libalirirwamu ssente nga mmeka? Edduuka libalirirwamu obukadde 65 era mwagiddemu ne ssente kuba twadde tuli mu nteekateeka ya kusuubula ssente zonna nagenza okutuuka nga ssente zonna zagiiriddemu tewali kye twaggyemu byonna n'obugaali bonna abaana badde basapulayingirako byonna byayidde era nga we mwabirabye. Ssente zabadde nga mmeka enkalu? Ssente enkalu zabadde $3.7 zonna zaggwereddemu? Zonna zaggwereddemu era ne kawunta omwabadde ssente twasanze nga yonna yafuuse ebbevvu. Obuzibu bwavudde ku ki omuliro guno okwaka? Kakati kigambibwa nti obuzibu bwabadde ku masannyalaze naye ate amasannyalaze kiba kizibu kubanga obuzibu bwavudde ku masannyalaze nga edduuka eryange lyayidde lyokka koza amasannyalaze ogubanga ge galeese obuzibu sometime amasannyalaze gokya gagoba layini gagoba kasota naye ate kyannaku nnyo okusanga edduuka eryange lyayidde newankubadde abatuuze bayanguye ne bazikiza omuliro naye nga edduuka eryange lyaweddewo era nga we mwalirabye ababa bonna tebakoseddwako wadde. Abakozi bo bagamba ki abaabaddewo mu kaseera ako? Abakozi nabo we nabasangidde nabo baadde bazikiza muliro naye nayogedde ku mwana eyabadde atera odimonitalinga naŋŋamba nti nze nagenza okuggalawo nga buli kimu kyonna kiri seeti era ne kamera byonna byayidde naye naŋŋamba nti byonna byabadde nga biryokke kuba omwana yaggaddewo sanga 6 gw'ekiro naye zagenza okuwera sanga 9 kozi tetufumbiramu sigamba nti tufumbiramu lidduuka olw'esseero tosobola kufumbiramu naye nafunyeko nange ku mawulire nti omuliro guyinza okuba gwatandikidde bweru then ne gujja nga gulanda kati ne gubuuka ne gugwa waggulu waliwo obuveera obwabadde omanyi obuveera bubaaninga mangu kati engeri egundi eno ki engeri empewo gye yabadde efuuwa ng'ekola bweti gukanyuga munda ne gutandika okwaka naye byonna biteeberezebwa okubanga amasannyalaze oba okubanga obuzibu omuliro bakumye mukume. Enkolagana yo ne bannayibbe badde eti? Nze nga nze Kamukamu nze siina buzibu na muntu era nze nkyewuunya nnyo okugamba nti nno oba wabaddewo embeera yonna kuba nze Evans embeera byange yesiganye nti omuntu ayinza okuba nga akoolana nga oluusi tomumanyi okitegeera naye nga nze siina buzibu na muntu era n'owogera n'obuuza ku kyalo kuba edduuka libadde ly'abantu edduuka lyange libadde ly'abantu abo bonna era n'owogendayo n'obabuuza abantu bonna abo abacapati abaki bonna ab'amaduuka amatonotono bonna babadde bajja ebintu ewange nga n'akasente baleeta ate nga nabo ne mu njogero b'obalaba ne mu nkwatagana kuba nze ndi muntu w'abantu era edduuka eryo libadde liyamba nnyo community n'okutwaliza awamu okuyamba ab'ebitone abayimbi abato era abayimbi abato babadde olumu bajjaawo mujja kulaba ne vidiyo ezimu era muba musobodde okunfolowinga ku TikTok yange CEO Kamukamu Events mujja kuba mulaba oyo content nti nze nvudde mabega nga nyamba abantu era n'ogenda ku akawunti yange kuliko charity nkola charity nyingi kwegamba yenze muntu eyesitula nengenda ku zi street nentandika okuweereza abantu obuyambi era oba ofunye chance osobola ogendayo n'okeberayoko n'olaba engeri gye kitambulamu so nze siina buzibu n'abantu. So wayambiddwako mu ngeri ey'enjawulo? Kwegamba kale kyenyinza okuyambibwa essaawa zino mikwano gyange gye gyasobodde okunkubira kasimu ne giŋŋumya nga woomanyi nti n'oba tokutte ssente n'owa omuntu aba atuukiddwako obuzibu naye n'omukubira kasimu oba n'oyongezaayo obubaka
kiba kyanjawulo nnyo naye nga sofa mikwano gyange abasobodde okuntuukirira naye nga damage yo yabadde nnene nnyo. So obudde buno kiki weetaaga? Obudde buno kyenyeetaaga just neetaaga buyambi kuba edduuka eryo yali teririyamba nze nzekka okusanga omuntu omuvubuka nga nze ku myaka gye ndimu okulaba nti ngezaako okuteekawo ebintu ebisobola okuyamba abantu. So kino ekintu kibadde tekiyamba nze nzekka nti abayimbi baadde bansanga ku dduuka nga omanyi embeera y'abayimbi muganda wange tusabayo emitwalo 10 tugenda ku recordinga video tusaba nimbawa osega. So kati ekintu ekyo kibadde kiyamba nze nzekka ate nga birwako kyemanya abayimbi abamu bajja kuvaayo okuwa obujulizi kwabo benzize nnyambako era nkoola abantu mwenna nkoola ba promota bannange nkoola abayimbi be nali nkutteko omuli Green Daddy Alien Skin Vivian Tendo Enule Mwanje twakolagana nnyo wamu deni n'omugenzi Dogoli abambe yatufaako era nze yali ne mu nteekateeka ya fundraising yali enoonya ssente. Bapromota nga badde bikomba kuyambyeko bapromota sinaba kufunayo kasimu konna oba oliawo amawulire teganaba batuukako naye nsaba nti buli omu alaba obubaka buno nga n'oba tokutte mu nsawo osobola okutaaginga omuntu yenna gw'olaba nti gwe kikwatako ng'asobola okunnyamba ne tusobola nga tusobola okukulaakulanya industry kuba nze industry njagala nnyo era njagala nkulire wamu nayo. Abakulembeze babalowozezza kuba batuuseeko enjegeyo we yagudde sofa ab'ekitundu nafunye akasimu okuva owa chairman waffe mu kitundu ne kansala ate honorable kyakutwala honorable Sewanyana sinaba kulaba bubaka bonna naye kyemmanyi oba amawulire teganaba mutuukako. Kale ogamba otya? Tuli bulungi twebaza Mukama owekisakye gwe president addako mu Uganda kubanga onkwatiriza nga ndi mu kulya mmere. President bwatyo bw'abeera president wagisebo omulonzi wo yafunye obuzibu edduuka lyaweddewo. Omulonzi wange yafunye obuzibu omwami ono bamuyita Kamukamu naye kyetusinga ovumirira mu ggwanga lyaffe kiri kimu gavumenti tefuddeeyo nnyo kulaba connection ez'omu mayumba amasanyalaze si bwe guli buli omu amala ga connectinga nnyumba olw'okubanga enguzi ekola ki eyitingana tebagoberedde mitendera obutagoberera mitendera kyekivuddeko loosening ey'amasanyalaze ereetera omuliro okukwata naye singa amasanyalaze ago tugoberera engeri amateeka gye gatugambamu ne tuwayalinga mu bulungi waya ezo ne tuziyisa mu pipe mwe zirina okugita oba ne ziyita mu sealing in the right direction kitegeeza nti obusobozi bw'ennyumba okukwata omuliro buba 99 ku 100. So ng'obuwangula obukulembeze bw'eggwanga ebintu ebyo ogenda bikwasaganya kyaddala eby'amasanyalaze bivaako omuliro ekyo kimanyikiddwa mu ggwanga lyaffe Uganda amasanyalaze mwe gava gasapulayingibwa mu nsi endala si bwe guli ssebo naye tulengera wano uniti y'amasanyalaze bagituguza nusu 100 naye ng'ate e Rwanda eri ku nusu 3 oba 4 kitegeeza n'omuntu yeekyawa n'agamba gadibenga lye akola wayagalidde akola byayagala amasanyalaze gavawe ate bagamuseera naye singa omuntu uniti bagikwata bagimwera ku nusu 4 oba kale ekinene nnyo 5 ne tumanya nti omuntu agenda kuba satisfied nnyo ku kintu kyajjeewaka ewaabwe ewaka si ekintu nti bali ate basuubuza be basinga okukifunamu kitegeeza nti omunauganda agenda kuba yeeyagala amasanyalaze omuntu alina okugeeyagaliramu because Uganda eri rich mu bintu bibiri agriculture and good climate. So kati omulonzi wo ogenda muyamba otya? Kati ekyo omulonzi tugenda kumuyamba tugenda kwekwatakwata ne committee tujjayo ettu lyaffe njajja kwogerera mu kamera tubeeko kye tuyogerako naye tulina management nene nnyo gye tukola nayo mulimu Mwami Serumaga Mwami wa Top Radio mulimu Momo owa Cruise FM mulimu ebintu bingi nnyo ate ne kweno TV kuliko taata wange muli wa magezi wange Osmani Makavu Makubagi na manager wa TVM kati committee nene nnyo tugenda kwekwatakwata era nga n'omukulu kwali tubeeko kye tukwate tuli amaanyi tujja wakamukamu tubeeko kye tukola naye ng'era nkubira omulanga ne bapromota mwenna Daviko Mujoli yonna Bala Mujoli
balunywa okiika mu gundi kibiina ki nobati kibiina ki kyokiika mu NP oba Amponet naye omukulembeze yadduka Canada amanya kisa ki Ivan agobaga manyi anti n'ekifo kyogenda ekifo ngenda kwesimba kuba president of Uganda 2026 2031 tubaagala nnyo ate mutulabirenga ddala abavubuka akabonero gaali kubanga eggaali ye kabonero akatandikibwa mu Uganda okujja mu bwavu. Our country is full of agriculture. Without a bicycle in a home, that means toina ngeri gyotwala mu mmere mu katale. Eggaali n'abutika ffenna abantu. Ffe tuli ku agriculture. Wetuba tuvudde mu by'okusaaga. Amaka gatali mu ggaali kujja mmere jjuma mu nnimiro paka mu katale gaba maka kitegeeza weetaaga eggaali okuddukanyiza emirimu. Kati amaka agalimu eggaali ge maka ag'enkulaakulana. Eggaali yeetandikibwako okutambuza emirimu gy'eggwanga mu maaso nti osobola okukwata ekkutiya y'emmwanyi, osobola okukwata enkota y'ettooke, osobola okukwata ebintu ebitandikibwako by'olima oba ekkutiya ng'ogitaddemu nakati n'ogiteeka ku ggaali n'obitwala mu katale n'osobola okufunamu ssente naye tetukkiriza muntu kugyetikka. Kati akabonero ggaali ke kabonero akatandikibwako enkulaakulana mu ggwanga lyaffe Uganda ssebo. Bantu bakulonde? No, abavubuka batulonde because we are youth and this is our nation, it is our time. Unemployment in the youth, it is a lot. Kitegeeza nti wolonda kisaakyo bolonza emirimu. Nze sikola bwomu munnange Kachumba. Anedda ssebo. Era nze nkigamba abantu babikugambye, Mwami Museveni akugambye bingi nnyo, Mwami Besigye akugambye bingi nnyo, Mwami Kyagulanyi akugambye bingi nnyo, Nobert Bamini Bamau bakugambye bingi nnyo. Naye nze kye nkugamba kiri kimu. Gwe nange change starts with you. Enkyukakyuka etandika nawe. Nkola n'abantu. Kachumba ali Katonda alina kye yakuwa kyosobola okwongera ku ggwanga lino. Siwe kiri ssebo. Singa ojja ne tukwatira wamu tosobola kuzimba ggwanga lyo. Omwami ono kamukamu alina kyasobola okwongera ku ggwanga. Ande field commander alina kyasobola okwongera ku Davicom. Mwenna mwekwatawo musobola okuzimba eggwanga. Onaatula naffe ffenna otya ng'oli president. Enjovu asobola okulemerera amasanga gaayo. Kitegeeza nange sobola kulemerera abantu ba. Nsobola okwogera nammwe era nsobola otuula nammwe buli omu n'omumeetinga mu budde bwe mu kaseera ke n'omanya nti Kachumba ali obudde buno aba free bwati n'ogamba give me your free time. Tegeeza bufuuka president nja kusisinkananga. Kyamanyi kyennya ekiri ku president obutamusisinkana. Kale nziramu kankubuuze okutandika okukola ku TV abantu babali bakwakisesinga oba nedda. Kitegeeza nti nekifo ky'olimu kinene nange wentula mu kifo ekinene you can access me. Tugenda kujja enno kyangu nnyo. State House bagiterawo bantu y'abana Uganda. Siwe kiri ssebo. Gonjoola mirimu. Kale toyasema.